byo mukomeewo tukwatire wamu tebiba birungi wabeerawo ebyogerwa nga bizitowaana naye byonna ne tusobola okubeera nti tuli bumu Obuganda butugatta ne tusobola okubigonjoola ne tumanya ensobi ne tumanya engeri gye tutemamu amakubo n'engeri gye tugenda okutambulamu. Sebo Buganda tebwasaba kumekkereza pulogulaamu yaffe ey'olwaleero. Era akazindaalo mbadde ngenda akakusikako kubanga tuyise mu ssaawa z'abakama baffe, essaawa ebungereza wano ziba zakyuse. Abalungi abatuwuliriza tubebaza okubeera abawuliriza abalungi. Tuluse nkomerero ya pulogulaamu yaffe omulamwa omuzadde Omuganda. Ebigambo by'omuzadde Omuganda tebigwayo. Ekigambo ekyo kigazi nnyo. Okukitagulula, okukinaaluula, okukigaziya, kigambo kigazi. Naye twebaza bannaffe abatuwuliriza, twebaza abo abasobodde okubaako bye bateesa ku pulogulaamu ya leero. Tubebaza obuwagizi bumusindika eri laadiyo y'Abaganda Ababaka, era nga tubategeeza nti bwe laadiyo eteri laadiyo ya commercial radio zino ezisobola okuwa obulango, bannange nno laadiyo yammwe eno eyimirirawo ku nsimbi nsonde, nga tubasaba mutuweereze ensimbi eŋŋanda enzungu tusobole okuyimirizaawo laadiyo eno, tuyimirizeewo emirimu gy'olukiiko lw'Abaganda, emirimu gy'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International, nga tuwandiikira amabaluwa ebifo ebyenjawulo, twetaba mu mikolo egibeera e Buganda, tusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, tusindika ebintu bino byetwogera ku nga wano ne tubisindika ku YouTube, nga gwe kitukusaba oteeka muteesi kigambo emiramwa nobeera nga owuliriza ebigambo nga bino, ate era ne tukusaba ekigambo ekirala nti nno tegeeza abooluganda bo abako n'ab'emikwano nga gwe omuzadde Omuganda, tubenga tusobola okutaasa Obuganda. Tuwa essaala eri Mukama Katonda wa Buganda. Ayi Mukama Katonda wa Buganda eyatusomesa obuzadde, eyatulaga obuzadde, eyatuwa bakadde baffe abo abaatulera obulungi obwenkanidde awo, ne batusomesa obwannannyini identity, ne batusomesa obumu. Ayi Mukama Katonda, byonna ebyo bye twafuna ku bazadde baffe abavudde mu nsi oba n'abakyaliwo, ayi Mukama Katonda, byonna tubikwebaliza, era ekitiibwa n'ettendo ne bisigala eri ggwe Mukama Katonda eyatuwa Obuganda, eyatukuza, eyatutonda nga tuli Baganda. Tukwebaza era nga tukusaba otuwa amaanyi aganaataasa n'okununula ensi yattu Buganda. Kuba tukimanyi bulungi nti Katonda n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Ffe abaana ba leero ne tusigaza kigambo kimu kutendereza, na kutendereza mukwano ogwo nti weewaawo bweza amiina. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale n'Obuganda bufune obutongole bwabwo. Bannange nno tutuuse ku nkomerero ya pulogulaamu yaffe, katubasiibule tusinkane olundi. Mbadde Kisitu Buganda tewasabwa n'eddoboozi essaakaavumu, ate ne muganda wange Omutabaazi Kaluuna n'eddoboozi ery'omwanguka. Mwebalenga okubeera awuliza abalungi, temujjanga okwo. Omuzadde Omuganda mwolesenga obuzadde obwo yonna gye muli, mwebalege.
Thank you.